wamune Focus 256 twagambye tubeera mu kuyiga, tubeera mu kutegeera, tubeera mu kumanya, tubeera mu kusoma. Era waliwo yanyumira ennyo mu comment section yangamba nti ye akwata ddala pen n'awandiika ebyafaayo. Ndi ne kojja Kagato okulaba nga tuba mbagga tugenda kutuna ebintu bingi nnyo era nga tugenda mu episode yaffe ey'18 wemba serabidde okusinziira kwa abagoberera history gwe twatandika nga tuzimba profile ey'omwami Prince Job Paul Kafeero n'emikwano gye twanokolayo ebiri Kasozi wamu ne Basudde. Era mu mbeera eyo tukusengekedde obulamu bwabwe bano bonna kaakano nga bagenzi naye legacy yaabwe omukulo gwabwe gukyatambula gukyagenda mu maaso. Nze mbeera ne kojja Kagato ono okubeera nga twongera okuttaanya n'okutereeza ebyo oba oli awo byoba tomanyi tutambulira ddala mu maaso. Olunaku lwaleero tugenda kutunuulira abayimbi baffe babiri okuli Paul Kafeero ono ne Basudde. Ennyimba tunokolayo lumu ku ezo eziba beesukulumye mu zinnaazo ne tukuwa amakulu gaalwo. Future yaliwo oba experience yaliwo nga lukwatibwa lwakwatibwa ddi ne tukuwaako history waalwo. Era nga abalabye previous episode nga twogera ku luyimba oluyimba lwa Kasozi Mukakitange. Ankakasa nti gwe eyalaba episode eyo wayiga n'otegeera biki ebyali mu luyimba olwo n'amakulu. Ennyimba z'akadongo abasajja baasabikanga ebigambo nga bw'oba toli mugezi nnyo oba bw'oba toli munoonyereza nnyo oyinza obutategeera amakulu gaakyo okuleka ng'ofunye abakugu nga bano okubeera nga bongera okutaawuluza oba okutereeza ensonga. Kojja sebo neesimye okusisinkana. Kale sebo obulamu bugamba ki? Nze munnange obwange Katonda bwe yabumpa bwe nga walabye n'essimu ate simu yo baaginyaze naye tekyankoze bulungi naye sirina kyakkola. Nkukubira ku lwokusatu mpulira essimu tinta naye akojja kiki? Kati nginoonya ngenda okulaba nga ebuze ngikubako nga teriiko. Ate gwe ongambye kasita essimu essimu yo bwe bagikubba bw'ebanga ebuze nga togirina. Yes. Essaawa yo neegamba the number you are calling is switched off. Is switched off. Ng'omanya bagibbye. Toddamu ku era awo nagenda bugenzi kujja kunoonya ndagamuntu na kunoonya layini mpya. Ngenda ne nzifuna layini nazo nazifunye. Kati oli ku kamapeesa. Bambeere tetulina kyakkola. Ate nakulimba. Kati anaabeera nanjuna yenna amala ganjula. Kojja nedda. Twetaaga essimu naawe essimu ennene. Nakola ki kati bw'ebanga yeeriwo ojjako ng'oli ankwatiddwa kisa n'agamba nti kojja bamufunira essimu. Kozi wangamba iPhone. Nze saagala iPhone. Nze kasitamu essimu nga Samsung engeezo. Nze saagala iPhone yaki. Nze si ya generation yange. Awo. Tuli mu mbeera eno kojja essimu ye baagimubbyeko era saazi nali kamapeesa. Nina ndi bye njagala omusindikira alabeko bye tugenda discussinga ate nga ngamba essimu tekyakola ki teriiko. So yembeera mwe tuli wonna tetuli mugamba nti tusaba wabula omuntu yenna oyinza okugamba nze kojja eyo ensonga kanjimale ng'oli yakola ku kya data ewe yatugamba ka data ko yagamba ka data kojja okozesa kameka omwezi buli mwezi nzijukizako kakati yamutaddeko kakati yabatata kati leero leero 2 oluyingira 2 ng'ataateekako omwezi okuddako kubanga yakitugamba nga 2 yakitereeza yakimala. So oyinza okubeera eyo n'ogamba akojja nze essimu kankikwatemu ojja kuba onkoze obulungi obutagambika. Amiina. Kozzi ne twebaze nnyo bannaffe abasubscribinga omukutu ogumanyiddwa nga Kojja Kagato exclusive abasubscribinga ku Focus TV. Mwenna tubaagala nnyo nnyini ddala era tubeebaza ne sikwebaza yenna ne tubagamba nti Mukama Katonda abawe era ababalire ekisingamu ekyo. Kojja nja kuba omulyaza amaanya weesogera ku mannya gano wammanga omwami Majambere abeera nnyo mu comment section omwo nga awa endowooza. Waliwo omwami gwe bayita Victor oyo naye munywanyi waffe. Waliwo omuwala bamuyita Namatovu manya munsaasire ngenda nga pikizi mu community yaffe egoberera series ino naye mbeebaza mwenna sekinoomu yenna agenda mu comment section nabuli yenna. Yes, nabuli yenna abeera ku mikutu gino n'agoberera kutuuka kwekyo tubeebaza nnyo ne sikwebaza yenna era mutuwa amaanyi ne kitulaga nti bye tukola
abantu babyagala babisiima ate babigoberera. Amiina. Kojja Wandise gundi yaffe esembyeyo twali tunuulira ku mukasebo muka kitange era watusigira ekifaananyi kirungi nnyo abataalaba episode bajjagenda baginoonyeeko olunaku waleero njagadde tunokoleyo ennyimba za munywanyi wo Kafeero zaali nnyingi teziggwayo nnyingi naye mulwogwe ez'ogamba z'osukulumyamu ku zinnaazo nsaba kojja ompeeyo ku nnyimba ezo tusukulumya ennyimba kale nga 5 tunondeko lumu tugenda okuwaleera bannaffe balutegere bulungi deep details ku luyimba olwo. nti ennyimba z'omugenzi Kafeero zawerako nga bwe nabagamba nti kyali kizibu nnyo ku Kafeero ng'afulumya alubamu ng'eriko ennyimba nga 3 oba 4 nga zonna zisobola okubeera nga zonna hiiti. Buli alubamu ng'eriko ennyimba naye nga zonna hiiti. Kati yafulumya alubamu ng'emuvubuka munnange yaliko ennyimba za mirundi ng'ena nga zonna hiiti. N'afulumya ekyali ekintu kyange nga kuliko ennyimba 4. N'afulumya olaba ne bwe yafulumya Walumbe Zaaya kwaliko ennyimba 3. N'afulumya Omwana w'Omuzungu kwaliko 3. N'afulumya Kampala mu kkooti kwaliko ennyimba 4. N'afulumya gundi Dipo Naziggala kwaliko ennyimba. Naye nga buli alubamu gyata nga kubeerako ennyimba kutandikira ku 3 nga hiiti. Naye nga zonna hiiti. Kuba kati otunulyanga kale katwale Omwana w'Omuzungu watunda nnyo naate kwaliko oluyimba olulala ennyimba endala 2 nga nazo zaakabi dayolera abaana nga n'olwakabi nga kuliko ne mulamu wange nalwo nga lwakabi nga kuliko ne Prince Ronnie nalwo nga lwakabi ate nga Omwana w'Omuzungu yalukulembedde. Naye ng'ate abantu zonna ziri emabigazo nga zonna nga nkambwe kati oyo yali Kafeero. Waliwo kati ennyimba nga nantabuulirirwa ennyimba eziri okwo nazo ogenda n'otunula n'ogamba ki kino bannange nantabuulirirwa n'otunuulira gundi ekyali ekintu kyange baali bakyatenda ekyali ekintu naye nga kuliko oluyimba baluyita Ekkwangala nga nalumaanyi ng'ennyimba za buli nankani kati ennyimba zaali nnyingi. Kojja nsaba atulaba atusaasire ennyimba zo tetuvunaanyizibwako zikuba tetukkirizibwa olw'okuba nti ziriko bananyiriza okujjako nga tumaze okufuna olukusa ate okuva eriwo omuntu eyafa. Kojja kyensaba ogenda mu ssimu ku Google okwo n'onoonya oluyimba olwo ne lubeera nga tungira oluyimba olwo n'olunoonyako n'olukuba n'omanya kyetwogerako wano Kojja ajja kwogera nga boogezi title. Omukisa gw'olina gw'alaba nti Kojja wa title so si kuyimba luyimba n'aluyimba akubira title bw'ogenda ku Google oba ku YouTube ennyimba ezo bazikola ki baziteekako. Ekirala episode eno ya 19 tuli mu kulaba nga tuwumbawumba olugendo lwa oba gye tuyita Kafeero episodes eno seri tuli mu kubeera nga twagala tugifundikire tubake endala. Oyinza okubeera nga oli omu kwabo basobola okutusalirawo oba okutuyambako muyimbi ki kwabo abakadde abasookerawo muwandyagale tukuwe profile ye nga tumaze Kafeero ono. Waliwo omwana agamba anze bankolere ku gundi omukisa guli gye muli we've set the ball rolling to you. Yes. Gwe bw'owulira ng'olina omuntu gwe wandyagadde twogereko abayimbi bonna ffe tulina abaffe naye oyinza okugamba bannange Kojja munjogereko ku ono n'ono. Naye nze nina omukisa mpozi kye balina okumanya nti omwogera naye abayimbi abo bonna generation eyo yaliko nabo era baayitako mu mikono gyange nabetambulako nabo nabeera nabo obulamu twawangala nabo. Amiina. Olwokuba nti nze mujja kwebuuza lwaki buli omu eyajjanga nga nsobola okuba nga mumanyi ekyandeetera ekyo kye njagala mubuulire abantu bakimanye nti nze nali nkola kye bayita okuba music production ng'oli bw'aba azze ng'ayagala kutunda nnyimba ze oba kuzirikodinga nga Fred Company we baatuukiranga edduuka we baatuukiranga eyitibwa Kasajja and Sons Emporium. Ekyo kikuwa enkizo kyampa enkizo okuba nti buli muyimbi eyajjanga yalinga mmanyi kuba nze nabeeranga ku reception ng'oba oyagala oba toyagala okugenda okubaako okumanya kinaakolebwa kyonna nina okumala okukumanya
oyina omutegeera nenjogera naawe ate nga naawe mukumanya biki ebinagenda mu maaso ku nnyimba zo era buli lwojja oyina kutuukirira nze I understand omanyi di studio lwenaabaawo abanaakuba ebidongo mbajjewa tunalikodingirawa biki ng'olinde okubanga yensonga lwaki kojja ebyo si bya Google nze byange buli oli bye nayogera naye I understand bye nakola nga ndi naye bye njogera siwuliriza biwulirize kojja lisiti y'ennyimba zino 5 ze tuwa enkizo tusukulumyemu lumu then twogere ku olwo tujja kusookerako oluyimba lwe tusookerako muvubuka munnange tujja kuba ku lisiti kujja kubeerako Walumbe Zaaya kujja kubeerako Kampala mu kkooti kujja kubeerako Omwana w'Omuzungu kujja kubeerako Dipo Naziggala ku zino 5 igwalaba oziwulidde zoko zinoonyeko owulira amakulu wabula tusukulumyako olumu ne tulusima ne tutuuka ebuziba naye n'olutegeera meaning yalwo kojja luliwo olulya mu zinewa za Akendo olwalya zonna Akendo ye Dipo Naziggala tutandike ku luyimba Dipo Naziggala oluyimba Dipo Naziggala kojja omukulu alulikodinga ddi studio kijja alulikodingiramu era dwo amakulu galugeri kitutandike first things first oluyimba olwo Dipo Naziggala yalulikodinga 2 nawe nawandiika nye sinyumirwa nnyo okwogera bintu njukira ndi ebyo olinako woobiwandiika noteekawo nogamba kuba kati jjukira kojja Dipo Naziggala oyo oluyimba nga bwe tululonzeeyo nga namba emitwe tulina okuwa omuntu details zino yalulikodingira luddawa impact ki gye lwalina makulu ki agalulimu ki ekyalufuula olw'amaanyi ku nnyimba endala ez'akafeero ze yayimba igwe alaba ki kyolujjukirako maki nakyo kikulu gwe ki kyolujjukirako abangi bakonfusinga gundi zino 2 version 2 waliwo eya Bobi Wine Dipo Naziggala bwe bagamba Dipo Naziggala Bobi Wine tayimbanga ku Dipo Naziggala taluyimbangako yaddamu ludde kakati waliwo aba confusing ekyo waliwo omwana yakimbuuzaako but ye Bobi Wine yaddamu ludde so original version ye yakafeero era kyetusaba nti bangi batwazibwa layini zino kwajjukira kyalimu ebidongo mu digido ogwo oluusi ogwasukuluma kuli olwasooka naye Dipo Naziggala twogera ku wakafeero yasooka original era okubeera nga tumanya ebisingakaawo kojja oluyimba olwo yalukolerawa studio oluyimba olwo lwalikodingibwa mu Kasajja and Sons Kasajja and Sons yalukolera producer waalwo yaliwa yali Sekabba mukama yamujjula oba akyali wali alimu Ebonies sijja twandibadde tubanoonyako gyalimu Ebonies awo mu Nankani awo nga ku popupo producer waabwe yali producinga kojja naye studio lwatwalibwa ate mu kasiwuukira okwongera okuluwawulamu oba ne balumastaringa naye nga Mwami Mutyaba ye yalugula bamuyita Mwami Mutyaba yalugula miliyoni eza Uganda 65 luyimba alubamu anti fe tuba tuyita oluyimba olwo lwakulembera alubamu nga bwogenda kyentunda Dipo Naziggala kubako ennyimba endala ezigenderako naye yagenda olugula nga luli lumu era CD gundi ezasooka okufuluma kwaliko oluyimba olwo ekyomukisa mulungi lwali luwanvu naye waliwo abaaluwulira nga lukubwa ne balufunako ne balufulumya nga terunabagenderako teepu eriko oluyimba lumu naye era ne bagigula teepu eyo yatunda okumala emyezi 6 nga teyimiridde nga etunda buli lunaku nga buli ajja okugula bwagula bokisi za katoni ebeeramu teepu 2 naye nga bwagula katoni 10 kubeerako 6 za Dipo Naziggala lwakyaka nnyo lwatinka nnyo lwakyaka terwayitimuka byonna lwabikola oluyimba lwakola byonna kojja birungo ki ebiri mu luyimba luno ebyalufuula tuli mu technicalities kati
ebimu ku bintu ebyafula oluyimba olwo olulungi ennyo ye arrangement y'ebyuma. Ekyokubiri yayimba ku bulamu bw'abantu bennyini. Ate abantu bo ne balwagala nnyo olwokubanga baali balaba nti yali ayimba ku bulamu bwe ate. Kati bw'oggala dipa ani anaziggula. Era waliwo abaŋŋamba nti naye nno nga mukwano gwe ate dipo bwe yaziggala ate yeggaliramu. Nga bakiŋŋamba. Engeri gye yali ayagala omubisi. Atugambye era yakugamba naye takuvumirira bagunywa. Naye kuba gwe gwawasa nnyina. Naye ye akugambye nti bye gumukozezza bingi. Kubanga gwamulwanyanga ng'alwana okukamala. Tomumanyiyo ng'ekikonde akikuba okwenkana bbe. Mu busirise bwe. Mu busirise yali tayagala ku bintu no sense. Nga tamanyiirwe. Nga akasuka omukono. Bw'okuba nga maze oteekako omutakasega mwenge. Nemwe batannabateekako. Ate bwe yabanga anywedde nga talina kimuvaamu. Naye nga anyiiga nnyo ng'oyogedde eby'ekisiru ng'ategeera. Kyova olaba yali yeewala nnyo abantu. Olw'okuba nti ebimunyiiza bimugirako. Ate ekyasinga omukkakkanya ennyo bwe yafuna Namatovu. Bisirikirwa. Ate kuba Namatovu ate yali mukambwe okusinga Kafeero. Eddoboozi inakavidiyo kenakuweereza akayuseemu kuba bujjo bamulwira bawano ku interview nga ate nno weewuunye akakantu kadda ndowooza ka mu bbiri oba 18. Yes. Ng'akambye ku ddoboozi ka mu bbiri nga 2 awo. Ebyokuziikula biri ebyasooka. 2 we yatabukira awo. Si 2 23 around there. Nga waliwo abaali bamumanyiira n'abawa level. Naye baatereera. Naye Kafeero yakkakkana kuba yali amaze okukakaza nti mu bakambwe gundi tannazaalibwa. Kuba waliwo lwe yatugamba Namatovu yatugamba nti Kafeero terugenda kubawo olunaku na lumu. Nenkusanga ng'olina omukazi n'ennywana oba nkola ekisigane kulwana. Tavuma muntu. Lwaki? Ne tumubuuza nti lwaki nti olowooza nti nga waliwo omukazi alina Kafeero bwe nzija. Kafeero ayinza okugamba nti kagende n'omukazi oyo oba atambule naye era agenda kumulekawo. Oba ayagala oba takola ki? Oba tayagala. Era ne mukulekera n'obeera naye kuba mmanyi bwe nnaaba nzireeka nja mugamba nti Pawulo yitawo era asituke. Tugende naye. Yajjanga ku shows. Kafeero alinawo abakazi 2 oba 3. N'abayitako naye ng'atula wali. Ne yeetuulire ne muli mutya bannaye mugyebali n'agenda naye twali twamugiyita open check. N'agenda awabeera open check. Mu bbaala gy'alimu yonna n'anywa nti Kafeero ajja kuleeta ssente wano. Yakola gwa kunywa. Agumanya atabaaza ekirawuli first class. Kyemwagalako naye ate kyemuli manyiko kimu nti ne bw'anywa atya ategeera okukamala sigala ategeera. I understand. Kojja Dipo Naziggala ono bw'amala okufuluma. Dipo Naziggala ali magama bw'amala okufuluma teyafuluma mangu ago. Olwo oluyimba Kafeero yaluyiyiza emyaka nga 8. Yamala emyaka nga 8 ng'aluyiiya. Wangi. Ng'ategeka ebigambo. Omanyi Kafeero yali tamanyi kuwandiika bino. Ntule wamu nti kati nsituke wano yali tabulina. Ng'awandiikayo obuntu bwe 3. Era Kafeero yalina ekizibu kimu nga bw'oba oli mu magalavu tokola naye. Ne bw'aba atambula n'asuula akapapulo olina okukalonda n'okatereka. Kuliko information. Kubako information era nga ye ennyimba bw'aba awandiika obupapulapapulo obwo bw'atyo ng'olina obumuterekera. Nakuna nabadde namusinde. Nanti nabadde nvuddeko. Nabadde njize. Ate olowooza obwedda ng'onywa gudda mu bigere. Nga wakulukuunya wano oluyimba olwo. Bya bigambo abavaasi nga buli kalowoozaako n'akawandiika. Ku kapapula. Era yabanga n'akapapula ng'akazinze akatabo ng'akazinze kenkana bwe kati. Nga exercise book. Omwayuza akapapula n'awandiika bw'awandiika n'akatereka. Kati ffe bwe twamuyiga nga omuwala oli 3 yali ayoza engoye ze.
yali akola ku byokwambala nga naye buli kapapula kakakunganya akimanyi kalina ne first daughter gundi Ndagire nga naye omanyi twamuyita first daughter kuba Kafeero yali amwagala nnyo era amugamba nti mu baana bange kati gwe first daughter kati nga naye buli kapapula kasudde nti daddy no yasudde akapapula kano ng'akawa Ndagire ng'akawa Mari gundi ng'akawa Bisirikirwa ng'akatereka ne Bisirikirwa yali akimanyi nti oyo awandiika ku bupapula buno bwasuulasuula buno buliko information era bonna yabuterekanga kati kyatwala emyaka 8 okumpiringa obupapula obwo n'abutereeza okukola oluyimba ndipo nazigala era ebiseera ebyo baali nga gubasaza mu kabu n'omwana yali muvubuka mwana muto ebiseera ebyo gundi Balamu minisita waffe nga gubasaza Balamu Balugahali abamukwano nnyo kekanaako luteeka mu vidiyo kuba nalaba ku vidiyo ng'alinga Vixen anti oyo kati kwe luyimba olwo vidiyo bagikwatira ku dduuka waani ewooyo Balamu bagikwatira awo Balamu bayeni ng'aliri lya family iriri olowooza omuvubuka tabeera tasobola kukola dduuka maduuka gali mu kibuga gabasajja bakadde g'abantu bakulu ndowoozezza muna eddipo engeri gye yali ebiseera ebyo nga nene nga Balamu ndowooza akyali muto nze sinagamba dipo nene ngambye edduuka osobola okuba n'edduuka nga byonna byeri essential commodities oli takwatirawo vidiyo ye bw'aba ayagala kukwata vidiyo nga lyali lyagundi koje ekitegeeza Balamu okujja eno mu bino ebintu bya DNA Balamu tayingira mu bino nti lwakuba minisita tabiyingiramu lwakuba minisita abiyingiramu lwa bulumi bw'ayina ku yali mukwano gwe kuba guni naye yali mukwano gwaffe Balamu yali mukwano gwaffe so tumala emyaka 18 agatagatta koja emyaka 18 byonna nga mpandika luyimba kiki kye oba toyagala kuwa era gwe kyeva olaba nti gwe toli mu nnyimba gw'olina by'olimu kuba gwe toyagala byakumala bbanga ddene naye buli kati mu myaka 8 waliwo oluyimba olwalusinga okwagalwa gyokoma okulwa ekintu ng'okola research era emyaka gye kikomanga obungi nga kiri mu bwongo bw'abantu bano abagenda nti njagala kukola gundi waliwo gye bayita freestyle era freestyle ziterwa mu bwongo bw'abantu tewangaala ebigambo ebitegeke ng'ebyo byebirwamu bonna tunuulira olwo laba Kampala nga mu kooti okuyiiya okwo bwe kutyo olabe ekyali ekintu kyange okola research amala ng'ekyali ekintu kyange bw'owulira galenzi mmwe terusobola kuva mu bwongo bw'abantu nibo baluwulirako era oyagala oddemu oluwulire koja oluyimba dipo nazigala sellouts ogambye lwatundako lwemu kuzaasinga mu kutunda mu nnyimba ze tewaliiwo ne mu nnyimba z'abantu abaliwo wano bangi mu z'abayimbi abaliwo tewali zaalusinga ebbeeyi ne copies kati teruliiko nti nze njagala raga njagala rege njagala biki buli omu yalwagala era ate abayimba bye balowooza nti kadonkamu mubi ate be basinga odwagala odduddamu gemanyi g'oluyimba olwo ekyo kye bayite okuba nti okussaamu amaanyi ng'obadde olina kyokola koja tutunuulireko ku bintu ng'oyimbye oluyimba ng'olwo gye tuyita mega hit what are some of the achievements Kafeero zaafunya ku luyimba olwo specifically nga lumaze okukubibwa achievements nina achievement okuba nti gwe naawe olwogerako omukululo n'essaawa zino okubeera nga naawe kati nga lwoyogerako that is number one achievement n'ekyokubeera nti it is sold the highest number of copies. It's an achievement. It is a history record. Neteka record okuseringa at the highest price. Highest copies, highest price, legacy. N'okubeera nti terulina muntu atalwaga gundi generation etalwagala.
dubrekinze through gundi tuba tugiyite intergenerational song. Oba wa mwana wa myaka 4 oba wa gwaluriza oba wa nkaaga ate buli omu alina kyayiga mu kiki kuba n'abaali batamanyi kigambo kamwa kabi nga bawulira kasasiro ganga nga tebamanyi kwe kyava awo wenyini kojjawo onyonyola mbozi yali kyeya kamwa kabi kasasiro kamwa kabi kama omumu omubi ogutasirika ogwoliwere tuyita sekimwa kitoole kati waliwo kabaka yali edda yalwala bwe yalwala nga kabaka tatambula n'agenda ku kisituliro nga bamulaba ekisituliro we wajjanjabiro bakabaka traditionally kakati nga bwe yagenda kabaka nga amugambye nti bw'oba oddayo ku ngeri obulwadde buno gye bulwadde bukuluma muto tewabaawo omuntu akulaba yenna ofuba okulaba nti teri muntu akola ki akulaba ebyembi bwe baba batunda atambula kabaka asooba n'abanankani be asooba addayo mu lubiri asanga gundi siroganga ali ku ttale alunda nte azigenze kusiba nte agamba Ssaabasajja ogunde se gunda Ssaabasajja bannange nakwani n'amugamba naye kamakabi siroganga saagalwa kuwulira ng'ogambye omuntu yenna nti wandabye mbikola ki nsalinkiriza mu nnimiro yo owulidde sikiwulirako awantu wonna Ssaabasajja gunda ssebo nze ate njogera kye batambuuzizza Ssaabasajja nze bw'olaba okigambire nyowe okiziikire tolina wojja Ssaabasajja atunuzaayo ng'agenda mu lubiri kati bw'awona obulwadde ategeka embaga kwali buli kimu kyonna ng'omanyi kye bayita Ssaabasajja okugabula abayise mwenna ne Katikkiro n'ayita mu bantu bonna nga bakubiriza nti Ssaabasajja agenda kugabula yeekulisa olumbo olumubala embirizi olw'okuva ku kisituliro ennaku z'omwezi bwe ziti mu lubiri abantu bakuŋŋaanye baavu ebule n'ebweya kye tuyita ekyo Muganda kyagamba nti ensi n'eggwayo kyota nassisi w'omuntu abantu baava mu kubeera abantu n'afuuka ki omuntu ate bagunywamu emeka maama olwagusuula mu ttama siroganga n'awamatukayo n'agenda alanye ewa kabaka Ssaabasajja gusinze Ssaabasajja ogundegunde owangaale Ssaabasajja alikwatako ndibukola ki bw'oligwa wendigwa wallahi bwaligwakola kwefumu ndiribaka nendirya naye ojjukira olunaku lwena kusanga kuva mu nsiko abyonoonye agamba Ssaabasajja gwe bagamba nti tuli bakyama kyaffe ndowooza okyajjukira taata nkyemmanyi tunagundanga babiri naye okimanyi nti nali sitegedde nti yeggwe era okuva ku olwo sikyogeranga nze sisobola kugamba muntu yenna nti nakusanga oyita eri yagenda okuvaawo nga ne bwaba mwana mutaakiramuza bwenkanya wangi ate nga kabaka tayagala kumumanyiira teriyo mukulembeze ayagala mumanyiira kabaka yalagira bulagizi omumbowa we teyamulagira namulagira yamutunulira butunuliza ndi ngaalaba alina omusajja ono abambowa batunulira Ssaabasajja sigino ye abaagimanyi sigino abaagitegedde yagira bugiza siroganga taddangayo kulabikako mu dipo nazigala omukulu ajjayo olugero olwo nti okumanya omwenge mubi gwa Ssasiro gwatuuka okuweereba gundi enjogeza daba wagenda n'asanguza ekyama kabaka kye yamukuutira omwenge nga wagulabye oli gwetaba ku nnyimbe ayogera ki nga n'omwana gw'olina siwuwo bakukwata negumuka omusajja oba ojjukira abamala odduka obwerere naye ettawulo yo twagitereka byonna mwenge kye yali agezaako okukola ki akusigira ekifaananyi wange kyekukola n'alyoka akubulira ekirwadde ekisa omugenzi mwenge n'ate gundi mu luyimba lwe lumu yakunnyonnyola n'agamba nti teriiyo kintu
kyagala bakazi nga Mwenge era nagwo gukuwoomera waliwo avevenga dadi awo negulyoka gutambula ono mumwe ate Omwenge era yakunnyonnyola nange kenyini natuna nenga naye mwana ono alina amagezi yatuuka n'agamba nti Omwenge ate osalawo mu ngeri y'amangu gukusazaawo mu bwangu oli olukunyiza osalawo obusazi ndi kankuba embwa ate buli gwosanga ng'oli munywa Mwenge kwolwo lweba wategedde ndi bamuzaala naawe ono muganda wange yennyini olala ono muganda wange yennyini Omwenge ono wange yennyini mpozi nnyabo bwajjanga kyayagala muwe lwayita Omwenge Omwenge nga gwo oli agubatize Mukama waliwo oli nga ajja mulamu yakunnyonnyola nti waliwo abagunywa n'aleeta ne baleeta kuleeti esooka nagimala ne baleeta eyokubiri ne baleeta eyokusatu nga gy'obeera alina waaguyiwa naye ng'ali mu gunywa bunywi oyo yali kafeero ngolowooza alina ekipiipa mwaguyiwa n'amala n'agenda ku siteegi n'ayimba nebaayo oli ng'oluba okutuuka bw'ati ne bamuwa kano ke bayimba kayita batya kano ke bayiwamu akatono bafukamu butono kagirasi nga katono bayiyeemu butini tebajjuza girasi tebagaba girasi balina olulimi lwe bakati bamuwaako olukayiwayi bwati agenda okukassa wansi nga ayogera bitatuukana ng'atandise okuvevenga abo nabo gye bali nebeerayo oli nga ye ng'olowooza nti buli gwanywa ate gwegulamuza gukyali muki gwe bakyatadde ogwo gwe Mwenge era so ye Dipo Naziggala era ye n'agamba nti kakati okuva ku olwo ku kyeyalaba kya Siroganga Omwenge Dipo kazikole ki naye ate ensobi gye yakola yaggalawo alikiwa ali munda kuba twagenda okuva mu mwaka ogwo nga bamaze notugamba nti dokita agamba nti lwaki tokendeeza Mwenge ate olwo gundi watuweera ddiiru eyakabi aliwa olwo aleese ddiiru ate Nairo wamma n'alalika ekirawuli twakaluyimbako wano ddiiru ejja ddiiru egenda okujja nga oluyimba lutokota yes lunaatera okujja bateekamu birungo ate nalongera bwongezi maanyi luyimba ne lutabuka ate era omusajja baali baafunamu nnyo kuba agamba yaziggala naye nga agenda okujjanga naye akulaga nti ate yeggaliramu ojolina ke wangamba ku luyimba olwo ennyini Nairo wemuweera wangamba kuleti meka nga 10 zo atambula nazo mu Nissan Patrol nga zibeeramu za munene brand ambassador atetekwa kutangatanga nti agunoonya gwabuze abeera nagwo naafuuka maanyi ganjegere koja gegamu ku maanyi g'oluyimba Dipo Naziggala agamaanyi togazannyirako oli awoza kuziggala onaamuwa kuba brand ambassador ate naagukolera ddala bulungi omulimu ate tuba tuli awo ne MTN nayo nejja era mu piiki eyo kyova olaba nti oyo omwana muwala yalina omukisa buli gundi gye yakolanga buli diiru gye proposal gye yakolanga ng'eyitamu kati gwoyinza okwogera biki ng'oli ku njagala gyali yagalamu omuntu yali amanyi lwaki amwagala ng'alina ensonga zilwaki Dipo Naziggala koja olwakwadde producer ngambye ndowooza kale katuvuga kanti ndiggwa naye ndowoozaamu nti nno oyo yenna abadde tamanyi luyimba lwa Dipo Naziggala lwaki w'amaanyi ategedde kuleka nga olyokwolesa ebyo koyinza okuwoma nako ku Dipo Naziggala anti oluyimba bwe lwatunda ate ebivulu ne bikyukamu ate olwo abaali bakola ebirala twali tukola nantabuulirirwa ate ne tukyusa ne tukifuuka Dipo Naziggala olwo bookings ne zeeyongera tewaliwo mwaka lwe yasobola kukola bookings ziriwo n'azimalayo nga kwolwo ng'afulumiza oluyimba olwo era tezaggwayo nga buli kaseera abalegala okugenda ababukinze ebifo byabwe bwe bali naye nga ennaku tezimala eziriwo
oluyimba lwatwata ensi n'ensi nga buli omu ayagala Kafeero gy'ayimbeko n'okuwa obuwa ebipande n'omala obitwala ewammwe nti dipo naziggala wadde tajje gw'oyinza okusoloza ssente n'ogaggawala balaba bulabi nga tazze era waliwo abaabikolanga wangi babikola n'okunganya ssente lwaggula esaawa nga kiro saawa nga 5 awo 6 n'agamba nange munsaasire tobyogera bw'oba wakoze bino ebika baakolanga ebika nga waliwo abayimba abalala bayimba naye ajja bawoza ajja nga babalimbirawo mugetuuka ku munaano nga ate yalinga amanyi naye Kafeero nti nga toyinza mulimbira mu bantu awo Kafeero nga wanaakolera atuuka ku makya abeerawo neyebaka yali atya bino bantu kumulaba ate ki nga ajja n'abeerawo n'abeera emabega eyo nga yeebase era embeera n'agibateerawo oyogera okakasa waali ate nga mwammwe abalabi temusobola kumanya ndi mwali yavangayo bwati nayingira munda bwayingira mpozi onaamulaba afuluma kugenda oba ngazze ku stage mulundi gusooka kale obadde mulabi mulungi owa episode yaffe eno eyo19 nga tulumbawumba oba tuli ku bulamu bw'omugenzi Paul Kafeero oluyimba twasukkulumizaamu lumu naye jjukira list gye twamenye twongere okulaga amaanyi oba oli awo agali kulimba ekyo ekirufuula okubeera olw'enkizo mu nnyimba zonna ze yali ayimbye byonna obiwulidde nsaba tujja kusisikana mu episode ejja mu maaso wali nga tutematema ennyimba z'abasudde n'oluyimba era tujja sukkulumyamu lumu ku ezo ezinaaba ziri awo kojja zanaakuwa naawe oli waddembe tuwa lisiti yo ng'era bannaffe bakola mu comment section n'oba ng'oyogera ku ekyo tuli bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti bebini bakukolera omukolo gwo era obeere ng'ofuna services zikolera ddala obulungi so nga ate wamu ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding nabo basaale nnyo mu kubrandingira oba okuteekera omulimu gwo gamba nga business cards, stickers, banners, posters, signposts ne billboard ezo baba zikolerako bulungi ddala. Bicycle Kick yengeri yokka gy'osobola okuzzaamu amakaago n'osobola okuba ng'otereeza ekisenge. Bw'otereeza ekisenge ebisigadde bina bigoberera beera musajja oyo omukyala gwayanja ne oba talina kaveera nkozesa Bicycle Kick enamba z'essimu kwe ziri kojja gamba omuyoli wonna mu ggwanga lyattu oba mu nsi wonna w'oli oba obifuna butereevu ddala. Tuyinza banga tusukka wano tusingane mu vidiyo ezijja mu maaso awo tovaako kojja kukata exclusive bingi bikyajja subscribe nga ggwe atannaba otherwise bye bye.